Yes, alright. Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gyasinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okubeerako. Baminisita okuva mu minisitule ya Museveni ba state ministers bavuddeyo ne badekiralinga CDF nga next president okusinziira ku lipooti efulumiziddwa eraga obutali mu mativu bano okusalawo mu ngeri ey'ekyononolo okubanga bawabya eggwanga. State Minister for Youth and Children Affairs Balaam Barugahara Atinyi avuddeyo mu public n'adikiralinga obuwagizi bwe nga bwabutadde ku General Muhoozi Kainerugaba okubanga ye next president w'eggwanga Uganda era kino ekyewuunyikiriza ensi saako ne opposition leaders. Lwaki bakyewuunyikiriza ensi ngenda kubanga ndukuwa naye ng'oli ku UG Update TV kosinza obbanga otuwuliriza watannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV mukola kyamaanyi nnyo nammwe abali ku muliraano e Kenya mbatumiddeko nnyo nammwe mubeereddewo amayengo gano. Kaakati lwaki kino kiwuniikiriza ensi era ne kigireka ku political landscape nga kirimu conflicts olw'ensonga nti nno w'oba otunuulidde constitution afuga eggwanga article 104 afuga amagye g'eggwanga ekkulu UPDF Act likugira omujaasi yenna obutenyigira mu byabufuzi paka ng'amaze okusulawo uniform oba nga disatinze. Bagamba etteeka lino liprotectinga obutaganya militants oba military personnel n'omu okwenyigira mu byobufuzi kubanga etteeka libagamba amagye galina kubeera nnyuto nga gasavinga side zombiriri ey'opposition saako n'eno eri mu buyinza. Kati on'olw'ensonga eyo akiti eno baagiteekawo okusobola okulaba nga tebaganya kubanga beenyigira mu byobufuzi naye ekyewuunyisa ssemateeka wano yattattanyizibwa dda. Tulaba nga amagye gagenda maaso n'okwenyigira mu byobufuzi naddala Muhoozi Kainerugaba CDF agenda maaso n'okwenyigira mu byobufuzi bulijjo ajja akyogera lwatu nga wagenda okwesimbawo mu kalulu ka 2026 nga wagenda okujja ku ntebe ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era agisikire. Bino byonna azze abyenyigiramu naddala n'ekyokulabirako yakola dde ekibiina kya PLU eyo kyanyigiddemu nga maaso ng'agenda maaso n'okuba nga awenja obululu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekintu ekitattana ne ssemateeka wano ne twebuuza twali ministries guardinga constitution y'eggwanga neba nga teenuunenebwa. Kakati minisita Balaam okuvaayo n'regardinga General Muhoozi Kainerugaba n'amulangirira nga ye next president w'omwaka akalulu akajja aka 2026 ng'olowooza kino kitwalawo bannayuganda era kiteekawa kuba opposition leaders abatunuulira ensonga eno kubanga tulaba nga mu Uganda demokrasiya aba akyoboleddwa kubanga in actual sense Muhoozi Kainerugaba yandibadde tayatula na kigambo na kimu nadde n'okusonga mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga kubanga ono akyali mu magye constitution temukkiriza. Statement eno egenze maaso n'okwongera Muhoozi Kainerugaba amaanyi okubanga bamuwaga bamupika okulaba nga naye ali build ekimala okubanga atuula ku ntebe y'obukulembeze. Kakati ng'okyabitadde ku bbali ono public event minister okugenda maaso n'okupraisinga chief of defense force okubanga amukuliriza ng'era amuwaanawaana okubanga yasaanidde okutuula ku ntebe y'eggwanga era ng'agamba mbu nze ndi deeply influenced ne General Muhoozi Kainerugaba okubanga asaavinga Uganda nze nga nze ye muntu omutuufu okufuga eggwanga lino okubanga alitwala mu maaso is my next president. Ebibadde bigambo bya Balaam Minister for Child and Children's Affairs. Kakati twagala bannayuganda muleme kuwabisibwa na kuwuddaasibwa. Toyinza kuŋŋamba nti nno oli mu kisenge kyo oli mukyala bawo gw'osula naye mu nnyumba tomwagaliza kirungi kuba kati bano kimanye nti nno basaza mu kimu nga mbazzi. Kati osobola kuŋŋamba nti nno Balaam yandifeyirinze okurankinga Muhoozi Kainerugaba okumwagaliza okutuula ku bukulembeze. Kitegeeza ki? Nti wabanga bbaawo wa munju era oba omwagaliza ekisinga kubanga kyafuna achievement yonna gyafuna muba mugigabana mwenna. Kati Balaam kino eggwanga ekitunuulidde nga ayagala
okubanga apika General Muhoozi Kainerugaba singa abanga atudde ku ntebe y'obukulembeze abeerenga naye afuna ekifo ekisava abeerenga aganyulwamu si lwakuba nti namulabamu obusobozi wabula lwakuba nti alinamu personal interest ekyo bannayuganda mulina okitegeera alina byatunuulira n'alaba n'abala step n'agamba singa ono ajja wano kale kino ekifo mba nkitwala wano mba mpitawo so tetwagala bino ebigambo bigende mu maaso nakujja bannayuganda ku mulamwa ebyokubanga ba ministers bavaayo ne bapraisinga omuntu personal olwokubanga balina personal interest zaabwe tetwagala obeere ng'owabisibwa owuddiisibwa sigala ku mulamwa ng'otambulira ku nkyukakyuka ey'eggwanga Uganda bintu bingi ebyetaagisa okuteekamu amaanyi mu ggwanga okubanga bikyusibwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza era nkutegeeza weebale kwekumira ku mayingo gano abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo abali e Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali e Qatar, abali e Jordan, abali e Canada, munamuna mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mbagala nnyo mweraba.